amateeka agafuna ebyokulonda tegakkiriza tegawa lukusa era tewali wegakkiririza bitongole bikuumaddembe kwenyigira mu byabufuzi ebyawulayawula. Akalulu n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga gye tulina ekkiriza kye bayita multi-party democracy oba ebibiina ebyenjawulo okwenyigira mu byobufuzi. Ebiragiro ebirina okugobererwa ebitongole by'okwerinda tekiriyo mu mateeka gaffe nti babijja wa byabakama. Ekyo njagala okukiggumiza. Mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tebalina lukusa wadde olutandikibwako okulagira okuduumira n'okulungamya ebitongole by'okwerinda. Era buli musirikale yenna eyeekwasa nti agoberera biragiro bya mwami byabakama ekisooka aba akola nsobi aba wabweru w'amateeka. Ekyokubiri, mwami byabakama ng'akakiiko k'ebyokulonda we kaba kaagadde okuyisa ebiragiro byonna biyisibwa mu nkola gye tumanyi erambikibwa era ekubibwa mu kyapa kya gavumenti kye bayita gazeti. Si ndowooza za mwami byabakama zaafuna ng'ayisa olukuŋŋaana lwa bannamawulire nti zivaamu ebiragiro ebirungamya akalulu. Era ffe nga abawagizi ba NUP nga balooya mu NUP era nga bannankyukakyuka tulowooza nti ebigambo bya mwami byabakama tebira kye bikosa mu campaign program era tujja genda mu maaso ne campaign kubanga biri waweeru w'amateeka. Ekyokubiri yamu ne ba candidate ekyo kiba kikolwa ekityoboola entegeka y'akalulu emanyikiddwa mu mateeka. Akalulu ak'emirembe kabeeramu ba candidate abawandiisibwa okubanga beetaaya okuba nga bawuliziganya n'abalonzi nga batambuza kye bayita manifesto yaabwe oba kye tutera okuyita campaign. We tuli mu ggwanga ng'eggwanga radios n'emikutu gy'amawulire egisinga misibe eri bannankyukakyuka, omuwaatwa gwokka ogwasigalawo ye campaign gye bayita physical campaign oba okuba emeeting oba enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi okwogerako eri abalonzi. Ekyo no kyekikolwa ekizimba kye bayita demokrasiya, kyekikolwa ekizimba akalulu ak'amazima n'obwenkanya ng'abalonzi bategedde kye balondako nga n'abeesimbyewo bawuliziganyizza abalonzi. Kyakusatu kiba wabweru w'amateeka okukkiriza abalonzi mu disitulikiti ezimu bo okumanya kye balina okulonda ate abamu aba disitulikiti endala ne balemesebwa okumanya kye balina okulondako. Kiba wabweru w'amateeka. So tukivumirira era ffe tugamba tujja genda mu maaso n'enkola eya campaign. Ekikola ky'ebitongole by'okwerinda okweyingiza mu byokulonda kiba wabweru w'amateeka era tukivumirira. Yakulia Saulo ziwa kansala LC5 Kawempe North 2 fenno nga ba National Unity Platform tuli mu bwenyamivu obw'ekitalo obwebyo ebitukolebwako abakuumaddembe abandi badde batukuuma neno labanga ate be basinga otukolako effujjo mu kalulu kano okulabira ddala nti nno ebikola bigenderere okusinziira ku ebyo ebirabika nga batagetinga n'okulabira ddala nti oba oliawo batusa obulabe ku pulezidenti waffe ow'ekkumi agenda okuddako. Nolwekyo nze nkubiriza abakuumaddembe mwenna nti temukolera ku biragiro bya muntu omu kubanga oyo omuntu omu agenda kubaleetera obuzibu. Buli omu agenda kuvunaanwa nga ye omuntu mu mbuga z'amateeka kuba bannakyebalira bangi tubalabye nga bagenda n'abalala ne basigalawo buli omu n'abanga ali ku lulwe. N'olwekyo mbasaba abaganda baffe abali mu bitongole ebikuumaddembe nti temukozesebwa, mukole ogwo omulimu gwo mwasoma era nga mugukola eri bannayuganda kubanga mwateekebwawo okuba nga mukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. N'olwekyo mukole ekyo ekyabateekebwa mu mateeka. Ekyokugezaako okulaba nga batumalamu amaanyi nga batugoba n'okukola campaign naddala mu bitundu mwe tulina obuwagizi ffe tugamba ng'aba NUP nti okwo kikola kya butiitiizi, kikola kya buswavu naye bannayuganda babalaba ate ffe tubategeeza titugenda kubatuukako mu ngeri yonna esoboka kubanga guno omulembe gwe tuliko abantu bategeera nnyo buli kimu naye tugenda kubatuukako mwenna gye muli nga tubanoonyamu obuwagizi kubanga ennaku zisigadde ntono nga 14 January 2021 mwenna tubakubiriza okubanga mugenda mu bifo gye mulondera mukeereeko mwenna mwene ekyokola mukimanyi mulondera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lwa Uganda empya kubanga wokawe tulina essuubi okusinziira ebintu nga bwe bigenda mu maaso. Amanya gange nze Bagonza Thomas aspiring LC3 kansala Wewandegea nga nze nkwatidde NUP bendera. Olunaku olwaleero tuzze okutegeeza eggwanga ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso naddala kukitta bantu ababeetoolodde presidential candidate waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era tuvuddeyo ne tukitaanya bulungi nti regime oba state police oba military ebikolwa bino ebikoze ebbanga erimala kati weetuuse
egezaako okutagetinga Kyagulanyi nnyini ng'omuntu era ng'etandikidde ku bakuumi be. Twagala okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti gye kakomye okusirika gye kagenda okubeera responsible oba okuvunaanyizibwa ku mbeera yonna egenda okubeerawo mu ggwanga, kubanga kati olutalo terwavudde ne ku bakuumi b'abawagizi ba Bobi Wine bokka, terukomye ku bakuumi b'abawagizi ba Bobi Wine yekka, wabula lutandise n'okutwaliramu bannamawulire. Era olunaku olw'eggulo twabalabyeko nga bavaayo n'okulabika nti beekumamu omuliro obutakwata statements z'ababogezi ba bitongole bya kwerinda, olw'ensonga nti balina n'obujulizi nga balenyerera eddembe lyabwe nga tebo tebakola ki, tebazaayo. So okusookera ddala ffe ng'abannabyabufuzi abaavaayo okulabika nti tukulembera bannayuganda, tetugenda kulekeraawo na kugenda maaso kukola bino bye tukola, olw'ensonga nti gye bakomye okuleeta amaanyi emmundu amasasi ne tiyagasi nga babikuba bannansi, ate abantu gye bakomye okukakasa nti ddala bye batemu abaweeredde ddala emirimu. Tetugenda kuyimiriza kampeyini zaffe, nze nga Bagonza Muwandege ngenda genda maaso n'okampeyini. Frank tekyali kubuusabuusa kwonna, yattibwa aba military police abali ku mmotoka oluvannyuma lw'omukoona mu bugenderevu, era ekyo temugenda kukijjawo era temugenda kulimba bannayuganda. Era ne x-ray report mwena mwazifunye bannamawulire zaalaze ng'omutwe gumenyeseemu nga kawanga kamenyeseemu. So ffe twagala kubategeeza nti baalikomye mu Frank abadde munnaffe waawukubbiri, nze ndi Wewandege ya Kinyana Mpindi, nti muyinza okulowooza nti mutta bannayuganda okulabika nti bava ku mulamwa, naye mugenda kubongera maanyi era essaawa yonna ekyo kye mukola kiyinza okusparking off olutalo lubajja mu buyinza nga ne 14 tennatuuka, kubanga bannayuganda twabalabyeko nga bawera buweze eggulo mu kuziika e Masaka. So ffe tetugenda kuggwamu maanyi era tukubiriza bannayuganda butaggwamu maanyi. Essuubi lyonna lyonna n'amaanyi n'ekyokulwanyisa kye tulina ke kalulu kanga 14, ke kalulu kanga 14. Ffe Bagonza ne bonna tebatulonze naye nga 14 ne tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukuuma akalulu ke Museveni asobola okuvaako mu mirembe. Ensonga lwaki atiisatiisa twemebbatukako kubasaba buwagizi, lwakimanyi omutulonda mu mazima tasobola kwerangira nga pulezidenti.